I live in Chadondo East. Just 2-3 kilometers from Chitezi. And every day I get a notification. Oh, nemo family yangu ndi wafudeo babili. Oh, nemo family yangu ndi wafudeo basatu. I have a neighbor called Haji. Atenga mumanyi ba Haji. Wanabera ne embassy ne walinga ino embassy. My friend Haji lost a family, a wife and 2 children. Baba bise enyumba tena bakola bikako. But this is what happens every day. His Excellency Bobi Wine mu ggwanga lya Canada ebigambo bye bibadde bikaabiriza ddala amazzi kati no embeera y'ekiteezi ekyagendera maaso era nga okusinziira ku muwendo gw'abantu tegunnaba gutegeerekeka olw'ensonga nti abamu bayinza obutalabika. Kikakasiddwa poliisi nti ekyamazima ettaka ne kasasiro biyinza obba nga byegatta ne bigendera ddala wala nnyo era nga abantu abamu bakyalemeddwa okuba nga bazuula naye nga kiteeberezebwa abantu okusinziira ku poliisi abasoba mu 50 oba abantu abasoba mu 100 be baakabuukawo n'ebisagwa kuliko n'abafu naye ng'ate abasinga ku abo ate bannaba kuba nga balaba bajja kusaba vidiyo eno ogiw'omukadde Bobi Wine mu ggwanga ly'e Canada kyakoze Museveni kyakoze abo n'Abannayuganda abagamba nti ebyobufuzi bo tebajja kuba nga bibinyigira mu bannabyabufuzi abagamba nti musaaga bino bibakwatako kati wano wakulu nnyo era bw'ati bw'agambye principal Bobi Wine. Stress because we know you get stressed so much. Gamukungana bwe muti because you want to reduce stress. Nega mukungana tusobole okwongerako stress. Musobole okugabana stress naffe. Thank you very much. That's what we come together to find ways of solving the problem back home. That shows that you left Uganda, but Uganda never left you. Thank you very much. You give so much hope to the people of Uganda. Many people that we speak to, bagamba anzi bensana ningende Canada. Sidda temuda muna kumpuliza. And that's true because there are many people. Jimiti musomi widiwa kujjukiza nti ajja kuba ng'akolako byonna biteeredde ddala bungi Spurs Tours and Travel bajja kutwala bano e Canada ku bbeeyi layisi era ng'ekintu kimu ky'obakola bakubireko atujja kuba nga wejjusa bakubireko katikati olunaku olwaleero osobole okusasula ne mu bitundutundu byonna bitambulire ddala bulungi nnyo nnyini ddala. E Canada eyo ali mu convention eya NUP era nga wano agezaako okubunyisa kye tuyita eddoboozi services ate kw'ossa n'okwongera okujjukiza Bannayuganda nti ku mulamwa gwaliko oba ne NUP gweriko kukyagenda ddala maaso kati abantu ab'enjawulo babeerawo okulaba nga bagi atendinga era nga Bannayuganda bangi nnyo batuukira ddala wamu abakkiriza mu Bobi Wine naddala awo no tuli mu kitundu kyokka kimu ekya Ottawa tewali ebitundu birala wabula nga wano alowoozebwa okugendako ne mu bitundu nga Toronto eyo no NUP egyesingira ddala okuba n'obuwagizi kati oyo Davis Lubongoya era nga oyo yakulira oba ebyokwogera naddala ku kibiina ki NUP bonna bwe bali okulaba nga kati kansokenko obubaka buno byonna nga byatambudde ogenda kuba ombuulira. NUP in Toronto, NUP everywhere, NUP even here, NUP people power, our power. People power. Yeah, thank you so much, comrades. I'm very happy to be here this afternoon. Mr. President and the other leaders that we came with, we're very happy to find you here and to find the fire burning.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwennyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula. Ne mbisula mu nnyanja. Ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Ambi mulekwa wuyo. Mulekwa yo Yesu y'olwayi Junior kitalo nnyo bambi. Bambi kitalo nnyo Junior. Tuli mulumbe bambi, tuli mulumbe. Ono e proud mulekwa. Abalasinga muyungula amazzi gano yono nedda proud mulekwa bambi. Tuli mulumbe. Ekita media wuyo CEO. Bana ngalina Kalubini Kayanja aze n'abamilitale alina abakuumi. Uganda era Namiro kati akolanga bawunsa wa Kayanja. Bambi ono ebbawa ekika media kigozo waffe. Tuli mulumbe. Ebanda emmere emaze neerabika banna. Emmere erabise mukyale mukalu. Kyokka yagamba nti buli maka mulimu ente. Omwana Junior yakutte ente n'azitunda. Emmere enkalu. Bannange kitalo nnyo olumala wano okulya ngenda kugambye abakungubazi baabo. Museveni yanyiize nnyo mbokolo okubasa akungubagidde mirundi. Kyoyagala okuŋŋamba. Nga yeyamuse. Mwe muyina n'amagezi. Gwe kyogamba abafamire ya mirundi basiru nnyo obutamanya nti kitaabwe babadde bamuwa obutwa nga Museveni gwalaajanira alaga ye mulabe we. Mbu kati obusungu bajja buzza ku nze. Mmwe mulekera awo babasiriwaza. Tebakulimba nti waliwo ekiruma Museveni okusinga owagira Kyagulanyi. Tebakikulimba. Ekyo kiruma Museveni. Yayimirira n'agamba eyo gurupu ya Kyagulanyi yonna nja kugimalawo. Nja kugimalawo. Eyo gurupu ya Kyagulanyi yonna nja kugimalawo. Kati gwoli awo owagira Kyagulanyi olowooza oli seefu. Abantu abawagira Museveni abamutembeeta abafuba okulaba nga ye ali seefu. Awe bafa mwagala tukaabe rest in peace. Mwenze siri muzannyo.